abasajja bajja kumenya nasente ne bazitwala ekitegera ntabampaka ne baziteka miliyoni 2 naye nga newaffe bamaze okumenyawo betukoye watuletera abayekera batufuukidde abayekera Muzeeyi Museveni tukoye minisita tugamba wano nti tuli mu ntobazi nga nesente zaffe bazisuubako nti bajja tumenya bwe tuba tuli mu ntobazi lwaki temutusasula ne tuvaawo tukoye Badema sabate mukola kavuyo. Temona kitu kya muzina. Tewali kwokyeboononya abantu. Eri peaceful. Tebakubye mmotoka tebakubye bantu. Tulize. Bali guided. Tewali kyetugenda kwonoona. Yes. Mukola kuteka mukulu. Kyabeka mukale wali mu afande. Bajja. Afande. Kino kyogamba ekikwata ko banyere. amayumba bagamenya eri yonna batandise okumenya tusinewa bagamenya teri yanenakyensonga yonna bakulu kyafande afande tubalize kyabujozi kyabulyaza amaanyi bannayuganda nga balimu ebiti
oli waawulira nga ye ayagala okukola ebibye ye ng'agenda mu parliament ye nga bamuwa supplementary naye bannayuganda abalala basasula omusolo abalina property rates receipts abalina national water receipts abalina yaka nga basasula omusolo n'emisolo emirala bo cabinet yatudde negamba tulina olukiiko lwa Naamu mugende mumenye olinga gyalagira bulagizi menya so n'olwekyo tukivumirira ffe nga kanso Makindye esooka twayisa decision kanso eyawamu negamba byonna ebinyigiriza abantu omulimu okumenya amayumba okugoba abantu ku nguudo oba ewantu webakolera tubiyimirize abantu bennyini abali affected oba gavumenti weesubira okuyisa project abantu bonna babeere compensated nekyannaku nnyo okulaba nga minisita DED bo bajja balagira bulagizi n'abantu baabwe aba RRU ffe twebuuza RRU ekolera baani minisita akolera baani kuba bannayuganda be balina okukolerera bannayuganda be balina okuteekerateekera naye olaba wano wonna bamenye ennyumba z'abantu bamenye buli omuntu waasula wateeka oluba olinajja n'amenya bumenyi kati omuntu alagawa bamenye wakolera bamenye ne wasula n'olwekyo tugamba gavumenti abantu waliyo bantu tewaliyo bisolo abawangalira eno bantu ate bawa omusolo abantu bali mu 2,000 balina ebintu ebyo byonna ebiwandiiko minisita wekube mu kifuba kubanga nga mukama wo yagenze mu parliament ne basaba supplementary nera tukutuma naffe tuli bannayuganda genda osabe supplementary namwe olukiiko olujja lwagala kulaba bantu nera sente zibagenda okubawa mwewole fa bagenda ozisasula n'olwekyo munaffe mutulowoozeeko nga bannamakindye Tetukyaba kabannange ffe bannamwandu tuli bubi nnyo tuli bubi awaffe eno mu kitale nga bannange tuli bubi twetaaga obuyambi okuva ewa Museveni abasajja be batutta kati bw'okola ebintu mu bukyamu kibeera kizibu ati nava okukuliyirira because kati okola ng'ate oyonoona in fact ababazimbi omutobazi be balina okuliyirira gavumenti olw'obuzibu bwe baba batuwadde kati oluguudo olwo lwe tuddamu okukola luvudde lwakuba amataba galwonoona buli kaseera enkuba bw'etonnya gayita kungulu lwakuba eri wansi mu lutobazi abantu bazimbyeyo balemesezza olutobazi okukola omulimu gwalwo omuga tegusobola kukola bagukendeza in fact olwo omuntu omu yazimba apartment ba flat n'akyamya ku 90 degrees omwala mazzi tegasobola kutambula nga bw'oyagala galina natural path nga gagoberera gradient ne gatambula kati bwobanga oyonera bwotyo entambuza y'amazzi kati gavumenti bekuliyirira ki tuba tukusasulira ki kikyoba okoze ekiyamba eggwanga kitulina okusasulira so of course politics ayingidemu abantu kati nga bapoliticians batunira abantu abo nga abalonzi naye beerabidde nti abalonzi abo babeera mu kubonaabona basula mu mazzi nasanzeyo abaana abato enkuba bw'etonnya balina okuzuuka basula batudde bulamu bwa kika kyo bw'oyagaliza banno basigale nga babeera bwe batyo mu mbeera embi wabere outbreak ya cholera totegeera I'm sure life expectancy y'abantu wansi eyo ya intono nnyo maybe myaka nga 3-4 toyinza kubeera mu bulamu obwo n'obigamba nti lwakuba oli mulonzi katukuterekeeyo tujja kukola kyonna kyonna ekyetaagisa okulaba nga tubakunga baveeyo eyo balekerawo okubeera mu mazzi